bannanga abampuliriza era abandaba embeera ebayisa etya mwe bali gye mukola. Nze Ssemambo Kusirofanga bulijjo era nkomyewo twogere ku bisoko byaffe mu lulimi Oluganda. Kisoko ky'olwaleero kigamba nti okulya ebitali bilamule. Bw'owulya nga bakyogera ku muntu yenna, ekikulu Oluganda lulina ekisoko ekyo kwegendereza na kumanya kikyogenda kukola nga tonnagwa mu mitawaana. Omuntu yenna gwe bagamba nti oyo alya bitali bilamule, omwesembereza nga katono oba n'omwewalira ddala oba ne mumulabula olw'ensonga nti yaba wampaka, alya ebintu bya banne ku mpaka, tabawa bitiibwa ate ng'akozesa okuyiikiriza. Era nga bw'olaba abantu abamu n'ayiikiriza banne n'abajjako kino n'abajjako nakiri, ogenda okwesanga nga musigaliddewo, ensi ne mugikaabiramu nga mmwe abataazaalibwa olw'okuba munnammwe alya ebitali bilamule. Neyanziza neyanzeege bannange mweraba.